Yes, nkulamusizaako nnyo oli ku Yugi Updates TV. Ebya Mwami Yoweri Kaguta Museveni byandiba nga bibizze. Bibi. Lwaki? Oluvannyuma lwa musajja w'enfanfe Chief Justice Owiny Dollo okuvayo n'alangirira nga w'alekulidde essiga eddamuzi. Jjukira ono y'omu kye twandigambye nti weba mmeeza nga y'amagulu asatu ge gamu ku magulu agayimirizaawo Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Kati akaseera kano alangiridde agamba ye alekulidde entebe. Biki ebimuviiriddeko kuba ng'alekulira obuyinza? Twogera ku Chief Justice Afro Owiny Dollo. Tuzze tumwetegereza ebbanga ddene, ebize bibaawo naye ku luno ngenda kuba nga mbaleetera wiino ku mmeeza details tumale okuba nga tutunulamu nsonga ki eziyinza okuba nga zisindiikiriza Owiny Dollo okuba ng'alekulira essiga eddamuzi. Ye kino kirekawa Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kaseera k'ateekateeka okuba ng'alayira okuba nga musajja w'enfanfe gwe yeesiga alekulidde. Olowooza nsonga ki ezipressurizinze Chief Justice ono okugamba nti newanyu weewaawo n'asuulawo entebe ey'okwesiga eddamuzi? Mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira oba ng'otuwuliriza bw'otanatwengako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mu abali emitala w'amayanja mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku Yugi Updates TV. Kakati tuva mu kulonda okwa bonna 2026 era ebivuddeyo mubirabye. Amazima obukukumpanya bonna bwanikiddwa, ebisinga mu birabye sigenda bigendamu nnyo, naye kaseera ke kamu ng'oluvannyuma lwa Electoral Commission okuvayo n'erangira Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga wajja obuwanguzi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, mu kaseera ke kamu ne wabaawo ebyafulumye ebize bitambulira katambi, muzze mu biraba. Waliwo ka vidiyo akafulumye nga kalaga eri mu ttale oba gye bakolera statistics ekibalo mu Electoral Commission munda. Omwami ono chairman wa Electoral Commission Simon Byabakama bye yabadde alina okuba ng'alangirira nga si bye yatadde ku mmeeza. Ebyo byonna twabirabye. Oluvannyuma lw'okusaasaana mu kaseera ke kamu tulaba nga Chief Justice avaayo alangirira nga w'alekulidde essiga eddamuzi. Kitegeeza ki? Museveni atandise okuba ng'asoberwa ewaka ne mu kibira. Ono nno okuwako ku wino we katonotono, Chief Justice Owiny Dollo agenza okulekulira essiga eddamuzi nga avuga emyaka 7 egy'obukulu. Abadde mu Legal and Public Service career eno nno gyakulunguluddemu emyaka 4 ng'aweereza. Yalondebwa okubeera Chief Justice mu August 2022 era tujjukira bulungi nnyo mbu kigambibwa ono okulondebwa ku ssiga eddamuzi mu mwaka gwa 2020 ekigendwa kye kyali kya ku improvinga kitongole kino eky'essiga eddamuzi, okwata ku nsonga ku cases ez'enjawulo, okwongera n'okutumbuula ku operations ezikolebwa mu kkooti. Abula Owiny Dollo nga tannajja kufuuka Chief Justice
yasavingako nga deputy chief justice era nga head of a court of appeal mu constitutional court era ne mu high court. Aspendinze decades eziwerako nga 2 mu private legal practice ng'ajja ahandolinga emisango egy'enjawulo era kigambibwa mu mwaka ogwa 2010 omwali obutemu obw'amaanyi mu kibuga Kampala omwali bbomu, okuwatuka kwa bbomu, abantu abaafiiramu. Kigambibwa nti ye ne public service ye yagenda mu maaso n'okululinga mu members aba parliament ku nsonga eno era n'abawa engeri keesi eno gye yali egenda okuba ng'ekwasaganyizibwamu mu ngeri ng'ey'ekisajja kikulu nga ye chief justice. Ndi mu kwogera ku bimu bye tuyinza okuba nga tumujjukirako n'oluvannyuma tutunule mu ebyo ebiyinza okubeera nga bikoze eki bimuleetedde okuba nga alekulira entebe y'obwesiga eddamuzi. Owiny Dollo ono tujjukirako gye buvuddeko omwaka oguwedde Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne institute eya Uganda People's Defence Force nga mwe bagatta ne SFC. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yalina etteeka lye yali ayagala okuyisaawo. Lino nno etteeka lyaleetebwa mu kaseera ng'akalulu ka 2026 kengedde, ng'era ekigendererwa ky'etteeka lino ng'ayagala limuyambeko libe lya nkizo nnyo okusobola okulaba nga lidifiitinga abo abali ku opposition oba abo abali ku ludda olumuvuganya, era indeed yakikola ng'ayita mu parliament, ng'ayita mu bamemba ba parliament, ng'ayita mu UPDF, ng'akozesa amaanyi. Kino nno kitegeeza ki? Nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yamenya ssemateeka w'eggwanga Uganda. Ssemateeka yali agamba ki? Tujjukira yayisa etteeka ng'ayagala aba civilians bonna babeere nga bawozesebwa mu military court oba mu martial court. Kino nno kwali kusika muguwa mu parliament era twalaba abali ku ludda oluvuganya ku lunaku lwe bali bagenda okwamendinga biiru eno speaker Anita Amongo we yagiteeka ku mmeeza, abali ku ludda oluvuganya baafuluma parliament ne musigalamu abatono nga Nsereko atwala Kampala ye yasigalamu. Naye nga bo ab'opposition baali bagamba etteeka lino tebagenda diteesaako olw'ensonga nti lyawereddwa mwaganya gumala, kubanga nga bagamba nti ensonga yonna yonna webanga ekwata ku munnansi mulina okuwa munnansi omukisa okugenda okukonsultinga bannansi ku tteeka lye muba mwagala okubaga. Ate nga bagamba n'ekirala nti etteeka lyali liyisiddwa mu bwangu owatali wadde consultation nga n'ebigendererwa byalyo tebinaakubeera nga bimprovingibwa. Ensonga ey'okusatu gye baali bawa nti Chief Justice Owiny Dollo yali amaze okululinga out ku musango gw'okubeera nga basiviliani bawozesebwa mu martial courts. Tujjukira bulungi nnyo okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye bwe yatwalibwa mu military court n'akinyuzibwa, era kooti ya ruling out n'egamba nti nno tasaanidde kubanga awozesebwa mu kooti y'amagye era aveeyo mangu atwalibwe mu Supreme Court oba mu kooti ez'abantu. Wabula Owiny Dollo ku nsonga ze yawa ng'agamba nti nno military court terina bumanyirivu bumala, so n'abatula ku kakiiko ako tebali educated enough kubeera nga bawozesa ba civilian, era nga bagamba any case ng'ekwasaganya mu ne martial law
gavumenti yandibadde efinding out engeri gyeyinza okutendekamu abalamuzi mu Supreme Courts ne bafuna obumanyirivu obuwozesa emisango nga gino egy'ekinnamagye so si kukwata civilian mutwala mu martial courts era n'agamba kino kimenyera ddala mateeka era abatuula mu kakiiko ako tebalina wadde obumanyirivu. Tujjukira bulungi nnyo Kabaguruka yaliko MP wa Nakawa naye yalulinga out ku keesi eno n'agiwangula. Kati zizimu ku keesi ze baali bansigamyeko facts nti etteeka lino lyali teririna kuyisibwa naye mwami Yoweri Kaguta Museveni nga parliament tennama kubeera nga emendinga ng'eyisa bbiiru eno ku mmeeza twalaba eya UPDF Amendment Bill Act twalaba nga ebyali bigambibwa nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yali ayisizza ebbaasa ez'enjawulo mu babaka ba parliament basobole okuba nga basekendinga ensonga eno eyisibwewo abantu ba bulijjo basobole okuba nga bawozesebwa mu military court. Ekyo kyo twakiraba era kyayitawo nga kiyita wansi wa speaker wa parliament Anita Amongo era yayisa etteeka lino era newankubadde yaliisa lyatwala ekiseera nga mwami Yoweri Kaguta Museveni tannaliteekako mukono nga bakyalina ensonga gye bekkaanyaako. Lwaki nkuleetedde ebyo byonna byonna? Nkulaga ebimu ku biyinza okuba nga byaleetedde Owiny Dollo okuba nga alekulirwa. Ono nno yaluma n'obwengulu ng'agamba olwedde twamaze dde okulolinga out nti abantu ba bulijjo tebasobola kuba nga bawozesebwa mu military court. Kino nno tekyasanyusa mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga yali alina byeyagala okuyisaawo. Oli ku Yugi Update TV n'agambye dda kusinzira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye newankubadde bino byonna byonna birabiddwako era nga ye Chief Justice Owiny Dollo yayisa dda ruling eno nti tesaanidde. Tulabye ab'opposition bangi abakwatiddwa nga batwalibwa mu military court n'abasinga tebannavaayo paka kati bakyaliyo abamu baabuzibwawo naye nga Chief Justice abadde akyatunudde ng'alaba bino byonna bigenda mu maaso. Kitegeeza ki? Tukkirize obagaana abadde musaale nnyo era takoze kimala kulwanirira mu bannansi ng'akozesa amaanyi ge nga gayina Chief Justice okubanga Supreme Court agiwa amaanyi. Kino ekyokukwata ba civilian obawozesa mu military court kyanafuya nnyo judiciary naddala Supreme Court kyaginafuya nnyo. Kyali kiraga nti bo tebalina maanyi gamala kubeera nga basalawo ekyenkomeredde. Kati mu kyo eyo ensonga ngikuwadde njagala otunuulira ensonga eno. Akalulu k'okulonda akawamu kawedde era nga Byabakama yalangiridde mwami Yoweri Kaguta Museveni newankubadde bamulangiridde bakyali mu paniki. Jjukira amawulire agatambula nti okusinziira ku butambi obwafulumizibwa eyo mu Electoral Commission butadde gavumenti ku bunkenke ate ng'omukulu tannalayira. Kaakati Owiny Dollo bino yabirabye nga yalina ate okulayiza mwami Yoweri Kaguta Museveni okubeera pulezidenti w'eggwanga lino agambye kino sigenda kibeeramu leero sigenda kyenyigiramu kirimu ebirumira bingi nnyo. Lwa nsonga ki? Omwaka gwa 2021 tujjukira bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeesimbye ku mwami Yoweri Kaguta Museveni yakukumba obululu ne babba obululu ne butuuka n'obbalemerawo okubba. Bakukumpanya ne ku luno omulundi bazze beeseetinze n'engeri ng'egi bagenda okkivuga kati kimaze okubalya tebakyalina solution ndala. Ensobi ze bakoze tezisobola kubeera nga zijjizibwawo ssaawa zino. Kati Chief Justice olulabye ebyo ng'ate yalina okuteekako omukono ku ssaawa esembayo agambye nti nze ndekulidde entebe y'Obwesiga Eddamuzi ngisuddewo. Golowooza kino kirekawa?
mwami Yoweri Kaguta Museveni. Yes, nga we nagambye oli ku UG Update TV kubadde osinza oba ng'otuwuliriza. Tugenda kuba nga tuwongerayo gibujjako mu maaso awo wakuba nti akadde katukuttemu, naye nagambye gwe atannatuyungako sharinga, likinga, kira wansi olw'ekigambo subscribe wansi awo kikoneko osobole okubeera nga oli updated gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagala nnyo, tujja kuba nga tukomawo.